Tugenda kuba nate tugendako mu bitundu ebya Soroti era ng'eno abalimi boolesezza bye bakola mu mwoleso gwabwe gubaddeyo. Flavia Luiga yalina ebisingawo katumwegatteko. Sege Mazi Joweria neyanza mukwano gwange ate olwakadde kano kompadde n'omulabi wange omulungi owa Soul TV alaba Omunnyo live akadde kano nkubuuzaako kansobire buli kimu kitambulidde ddala bulungi. Flavia Luiga ge mannya gange, tukyali Soroti nsonga ya lukuŋŋaana lw'amawulire, nsonga ya mwoleso ogw'ebyobulimi guli Soroti ku Riverside Farm. Abantu oba abalimi boolesezza ebintu ebyenjawulo naye akadde kano abasinga bamaze okulabika nga bagenda olw'ensonga nti ate basuze walako ne wano wetuli. Naye nina abaami bendi nabo n'omukyala bagenda kubeera nga batubuulirako omwoleso gutambudde gutya sofa ennaku ziri bbiri ze baakatambuza. Nsanyuse okulabako ssebo. Sansiza nnyo Soroti TV. Amanya gange ndi Wanyera Dennis era ndi omulimisa oba plant agronomist akola ne company gita Christ the King Agro Dealers Limited nga tusangibwa Mbale mu taxi park. Omwoleso ogwaleero gubadde omwoleso mulungi. Abalimi bajumbidde nnyo okujja okulaba nti bayiga ebintu ebyenjawulo era nga ffe company Christ the King na tukoze kinene okulaba nti tuleeta ebintu ebiri ku mutindo okusomesa abalimi enima ey'embala enima ey'amagoba omulimo gwe tukola wano era nga tutukomaawo leero tusomesa abalimi okulaba nti ofunye etya sente ng'oyita mu kulima ng'okeekereza naye ng'ate okola amagoba amangi. So tusomesa abalimi ne tubayamba n'okubanoonyeza eddagala ery'enjawulo lye basobola okwesa okulaba nti ebirwadde bibasumbwa ku nnimiro n'ebintu ebirala nga tusobola okubawa ekyokuddamu ku faamu zaabwe. Era nga kyetwenyumizaamu nga kampani ya Christ the King Agro Dealers nti tetukomaawo jasi kusomesa naye ate tuyamba abalimi okulaba nti tubakonectinga ku katale ne tuwongerako ebyo balima ne tubyongerako value. Nga ekyokulabirako tulina abalimi ab'emmwanyi tubawandiisa ne tubatendeka endabirira y'emmwanyi etuukalagana n'omutindo ogw'ensi yonna nti ey'emmwanyi gye balimye erimu value nga ne products ze bakuseza ku nnimiro yaabwe nga nnungi nga n'omuntu asakunywa ku mmwanyi omulimi n'aba nga afunamu ssente. Kyokulako tulinawo n'emmwanyi yaffe gye tuyita Chikichaka Coffee nga mmwanyi nnungi. Omuntu bw'ayogera ku kwongerako omutindo ku mmwanyi nga tukomekkereza oba otegeeza ki? Wetwogera okwongera omutindo ku mmwanyi kitandikira eri ku nsigo gy'olonze y'emmwanyi gy'olima then n'endabirira ddagala ki ly'okozesa okufuuyira emmwanyi zo. Tulina amadagala amalala nga ogakozesa ku mmwanyi galina side effect naye ate ffe tusomesa omulimi si nti buli ddagala ly'okozesa. So eddagala ly'okozesa lina kuba nga ddungi nga terirwa nnyo ku kirime ate n'endabirira kyekyo. Kati tuba tuvudde awo oba omaze kukungula emmwanyi ogirabiridde ewaawo ogenda kugyanika ogyozeza otya waawo ogitereka steps tutwala ebintu obuyonjo ogipaakinze otya nga olabe neyaffe gye tulina Chikichaka eyita mu mitendera mingi okutuuka wano nti n'oba oginywedde onywe ekintu onywe emmwanyi nga erina value yaayo ennungi ng'egenda kugasa mu mubiri oba oginywedde. Weewaawo teyanza nnyo teyanzeege mukwano gwange. Bwetutyo ate olunaku olwaleero bwe tutambudde kankuzeeyo mu studios munnaffe Mazi Joweria agende maaso n'okulabika nga akutuusaako Omunnyo live. Flavia Luiga ge mannya gange, Edin Subuga abadde ku kamera ate nga Bunya Sipita yakoze ku nsonga y'ebyentambula. Abankumire Mukama mweraba.